ku ssaawa eno njagala kunnyonnyola ku w'ekibanja mu mateeka gati agaliwo afuna atya ekyapa ku ttaka lye. Jjukira nti constitution egamba mu article 237 sub article 9(b) nti Parliament oluvannyuma lw'emyaka 2 erikola etteeka eririsobozesa ab'ebibanja okufuna ebyapa. Ekyo kiruddewo nnyo kuba gyali kuba myaka 2 nga Parliament esooka nga constitution eno yakabeerawo ekikole tekikolanga n'okutuusa leero. Ekyo ekitegeeza nti twalika emikono. Kituufu President akoze kyonna, ataddewo directives ezissa mu nkola obukuumi bw'owekibanja, naye nga wakyaliwo ekyo ekisigalidde.